Kasakya ajjo tunyonyola. Sigumiikirizikika kati nze neewuunya ekika ky'omukyalo oyo ali gumite. Naye Sam bw'asumagira omalako oti. Nagamba nava kusumagira. Kitutte kwota namba. Kwota nga 3. Ne leero obadde soba. Ne leero mbadde soba. Nize nasaba kusabika wonga na biki na bijanja. Mpaka mwalimu cyali behind. Ate nabirya. Kati nabirya. Era tatugamba yali akola ki? Yali agoba. Nalimo era teyajja. Yabakyala bazibu bana. So omuntu akutute out asabye enkoko. Gwe lwaki osaba goat's meat? So ko buze difference kigendidde. Difference alite kumutano. Bwali akumu kitundu. Zakaliye kumukakaaga gumu kitundu. No, chengesako gamba. Togezaako kukisusa to exploit the person that is taking you out. Ategede chengamba. Naye omusajja omu yagamba nti weegendereza nnyo omusajja. Singa akutwala out nayita waitress. Waiter. Namuyita. Navuga soko ompeka menu. Nakaleeta namuza aha. Enkoko yammeka? Yebi. Enyama yammeka? Wanta akasawo ko muviire. Ate kati abasobola bonna asaba enkoko. Watandise okulamuza ku menu. Mbukimu kyammeka kino kyamugaso gwa menu. Weeroboza kyogenda kulya si muwendo. Sebo kati abawala tuli bala kutambula. Tutambula ne ATM kadi. Bye munakola ki? Mwe mukolera kyotakole mu kusembayo. Omukyala mulagirewo oli mugumu. Kyobala. Sebo kopi. Sebo tuli bagezi kati abawala tutambula ne ATM kadi. Amanyi kyatwala. Kitwala mu kopi. Nisoko ndeko. Omwana era kuteko out nakuwulira ku bintu. Simufunanga. Abana bakyatwaka abantu out. Yabakulira ebintu. Jebali. Abayiwa mba boyfriends babe birabo. Jebali. Namukolera shopping eri wonderful. Jebali. Kola bugundi ngobo bina ebivubuka bya pipino nga Ivan is off the list muita bawala. Watana kumfamiga. Ivan mu Mwefekko. Yoli omuwangu. Ze mwanyino omuyo. Yoli omuwangu. Soko bleke Madde musosonko. Ye yatutte. So bale mujjeke kajjansi. Nawe bajireko. Abemmotoka bajje abayina sente mujje. Abayina emirimu banange weetuli. Lito ema musanyufu. Bajje, they should come. We shall welcome them. Tuli well positioned. Mukoti obulaba. Ayano nakajja taki. Debula kanjira taki. Ekoti ya Debula yebambi asana ya waji. Debula kyankola. Asana ya waji. Lero kyakera mu muteramu. Kyekiringa ne mmebo. Naye yetaga ya waji. Ko mukazi nnyo. Yetwisizaako bobu. Omanyi no bamuyita amuyita MP wange. Chairman. Muzeyi. Yesi maona wangula. Na wangula. Muzeyi. Honorable. Chairman nga yamuwanyo gamba mama. Council. Amwabira mbyabufuzi. Umbrella yange. Kalindo lera mwise umbrella. Nengamba lero. Mokasana oba nkuba esiala umbrella. Umbrella ye. Naye nga abavubuka abaffe twetereze mu bintu ebyenjawulo. Wekubeko kawowo. Okawulira kange. Omanyi awunyanga zino seddume z'embuzi. Alaje. Naye nedda. Kale n'abako oba olina alaje. N'abako. Tebakyusa ku ngoye, takyusa ku ngatto. Esaati akanyonyi kagisomba ne kagimalayo. Kagisosokola ekitogi. Ate abo balemerako babalina tulopa fena namugambako mukadde n'agaana. Olina eddembe ly'oggaana. Ayagala bayinamu. Awo olina eddembe ly'oggaana. Ate zikati ekyamazima nze okuba nga nkula the type of man I would want era gwe nnina muntu mukulu. I want to know man. Nga mukulu ng'omuntu.
45 to 50 sagala stress ya musajja ate namusaze ne munepena kodi tujja kwepera mu myaka gye twepena mukwano bano bagundi sagala njagala nga nze baby kuna mukadde wa nga nze baby honey baby nejina emyaka gino egy'okuyiriba sagala tewebaka oba kubunkenke nakusana kweyone fiona kati Deborah Fatumanyi naye kati senga wabala akawala akakwejimamu 3 ajja kalumba akabuuzi sagala Uncle Freedom sajja agamba ofundikire asajja kabyo ate byovire abo experience abagirina zemba baby 24/7 muzuri mama hani nkutumidde why not neka kwa mwaka enjawulo katukole mwaka enjawulo nate kyo kuva dda nkyogera tukiwuliranga ogamba najja yenna oba onayo andigotumidde jali nakuva mutandiko dena kayogera akantu nga kayogera kali indirect nnyo nti oyina ali ku wali ndala mamulika tumirali wa bannaye yenaina nawuliranga mutumiddeko yena nawuliranga mutumidde ntumire nowe makindye nowe kazinga bunamba naye nga bamwe okubeera ku Robs Media musubscribing